Story no ya muwala bamuyita Desire Evelyn Nakirijja. Omuwala ono yafa era yaziikibwa ng'ennaku z'omwezi 6 Novemba 2024 gwe mwezi guno gwennyini gwe tulimu. However, omuwala ono abadde ku kyeyo ng'akolera Dubai. I think abadde akolera company, it's called Starbucks, I think. I'm not certain whether it is a restaurant or it is whatever, but I'm just thinking it could be a restaurant depending on video general nga ayogera. Yada yambadde like nga ali mu restaurant something. Naye that is not the issue. So omwalo ono abadde amaze emyaka 8 mu Dubai. That is our experience in Dubai. Sinti abadde agimazeeyo omulundi gumu. However, abadde akomawo na spending about a month or something for vacation. So okay, for starters, ka background akatono ku family eno. Video eno mpanvu mu bantu banga balungi oba kale mpanvu. Era nga ndi wano okubasaba abantu banga balungi mwenna bagenda okugiraba mwesibe 2 kubanga egenda kubatwaliramu akadde akawerako okujekenneenya oba oliawo n'okugiraba okugitegeera obulungi. Wakati nga abantu ab'enjawulo beeyongeredde ddala okuvaayo okulaga interest ku ngeri Evelyn gye yatulekamu. Abantu abo ndi wano okubategeeza nti tebakomye bukomi kulaga interest, wabula bagambye nti kabaveeyo babeeko kye boogera ku nsonga ya mwanyi naffe Evelyn mu ngeri y'okugezaako okushayalinga endowooza zaabwe naffe. Okuva emboozi ya Evelyn eno lwe yajja mu mawulire n'abantu abayitirivu ennyo ebigambo bye bazze bagyogerako, nkimanyi nti bangi ku mmwe abali wano mubadde muyina ebibuuzo biyitirivu nnyo ku mitima gyammwe nga mubyebuuza. Abamu ku mmwe ne mutakoma ku byebuuza ku mitima, wabula ne mugendera ddala mu maaso n'okubishayalinga mu comment section nga mubyebuuza direct. Wabula oluvannyuma lw'okuwuliriza vidiyo eno n'okujekkaanya n'okutegeera obulungi mukwano gwaffe ebigambo byagenda okutunnyonnyola, nkakasa nti mugenda kuvaawo nga waliwo ebibuuzo bye mbadde muyina ku mitima gyammwe ebiddiddwamu nga biddibwamu mukwano gwaffe ono. Let us stay tuned, just concentrate, listen to the video, ogenda kubanga otegeera buli kimu nga bwe kyali. Kubanga mukwano gwaffe ono emboozi yagitunyumirizza bulungi nnyo okuviira ddala ku ntandikwa paka wano wennyini we tuli. So okay, for starters, ka background akatono ku family eno, I would say on my personal assessment and analysis of the story, Evelyn ya ava mu family ndoze abana nga bana batana. I think by no mulenzi ngomu then n'abawala. Na Evelyn ye last born, ye yali last born mu family eno. This is a family yakuzibwa stepmother or okay, it's not a stepmother, it's a single mother. Because nga family endala zonna ba taata ne mama bafuna obutakkanya ne baawukana, so omukyala n'atoba n'akuza abaana b'embugubi. So Evelyn being the last born yasukkuluma ku banne, being a girl of dreams, n'ayagala agende atuukirize ebirooto bye ebyokusitula family ye, okuzimbira mama we n'ebirala n'ebyokwezimba ng'omuntu. So abeera pushed okugenda okukola ku kyeyo. So in that dilemma awo wennyini ayogera ne baganda be bamusondere kasente beesondasonda nga family begattagatta bafuna kasente akamutwala ayiribye nga bomumanyi ab'e Dubai osooka n'oyiribaawo onoonya mulimu, then eventually omulimu agufuna. So abeerawo alabirira family agisasulira rent agisupportinga bwe bityo. Nga mbagambye this is a family etalina permanent home. Parenting nga wano ne badda wali ne wali. So eventually they fall to this family eyabanda landlord be bali nabo kati mu nsonga eno. Landlord eno era babafaringako mu stories zaabwe nga mbagambye babafaringako Saalongo na Naalongo. So balaga babadde bapangisa eri family eno for about 10 years. Era baatuuka family zonna ne zibondinga ne zifuuka for almost family emu, ng'essanyu basanyukira wamu mu nnaku bagabana kino na kiri bwe bityo nga bw'omanyi families. However, about the last 3 years of Evelyn's life, I would say, I'm not certain about the years naye okusinziira kale ku stories of family ziraga nti Evelyn yatuuka myaka giri ne gisembeyo n'abondinga nnyo n'omutabani omu mu family ey'abalandlord, omulongo omu gwe bayita Kato. Kato is not a young man, si muvubuka, about his 40 or 40 plus something. Era okusinziira ku family balaga nti akolera Mulago. That is the family story. Naye, that is not an issue. However, family yatuuka ne suspecting and these two were in a relationship, though
none of them confessed to the same. Oba teri omukubo yakakasa ebyo kabe omuwala desire nti oba cause agambe mama we nti oba ndine katobwe bityo naye okusinzira ku neisa zaabwe n'enkolagana zaabwe zaali ziraga eyo direction. Cause that was a time Kato agende Dubai n'alaba desire n'akomawo byatuuka nga family okufuna obuyambi kati ate balina yitira mu Kato baga Kato yabawoze ebyo bwe bityo naye ebyo byonna bibeerawo naye akakabuuzo kajja kujja ewasemba nti baganda bange oba mikwano gyange family yo ye family yo musaayi gwe musaayi gwe regardless oba muli baavu oba muli bagagga oba muganda wafaanana atya koza omusaayi tebagulonda Katonda yagukulondera sigwa kwesiba ku bantu nti otherwise I would say buli omu yandibadde agala okubeera muganda wa Elon Musk oba Ham kale katukizibe waffe Uganda buli omu yandibadde agala okubeera muganda wa Ham Kigundu or anybody else who is in a comfortable life naye omusaayi guba musaayi era Allah yagulonda so ebyo byonna byalimu obumulumulu obwa family naye regardless basigala bakwatagana nga family to achieve era balina wanga okusomozebwa there and then nga families endala zonna struggling financially naye Evelyn ababeererawo nanga abasasulira rent abalabirira ajjanjaba maama we however in the last nga mbagambye time yatuuka nga buli kimu balina kifunira muki through Kato kigambibwa Evelyn yatuuka n'ajjayo sente Dubai however lwaki ngamba nkigambibwa because okusinziira ku story eno wenjigoberedde for the past 2 days nga mbagambye there is no documentation at hand oba documentation yonna gye baali baleese clarifying oba nga ekakasa nti Evelyn yajja sente bweziti mu banka bweti ku lunaku bweruti tekinnaba kuvaayo naye nga balaga bakiinako because maama agamba oba baganda bagamba abadde nga kibagamba nti amabanja gamutwala alina amabanja so kirowoozebwa nti yajjayo akasente ako amitinge demands za family ez'okuzimba ennyumba ofuna permanent home and anything else era kirowoozebwa nti olw'okuba nti baali balina enkolagana ne Kato James wa mulongo mu family eri nti yatuuka time najjayo sente n'aziwa Kato wabula Kato n'asooka n'amaliriza ennyumba ye okisegera naye byonna nga tetunnabatuukayo Evelyn yakomawo wano this year mu September yali mulamu nga ffe yensonga lwaki binilla oba alhamdulillah embeera yonna muganda wange buli lunaku weebaze Katonda kasita akukeesa ng'okyali mulamu mwebaze kuba enkuyanja n'enkuyanja wangi bali mu ttaka naye nga si kusalawo kwabwe wabula kusalawo kwa Mungu ebyo byo yabyesigaliza akola nga bw'ayagadde tebamubuuza oba mufuna bulungi so Evelyn yatuuka n'ajja wano mu September omwezi ogw'omwenda yali mulamu n'akoma okusinziira ku story n'akoma wano e Uganda naye ng'ekimukomyawo nti waliwo Kato oyo yennyini Kato mbu alina emikolo egy'okuwasa so nga bw'omanyi obonize n'omuntu yatuuka ekiseera ng'amuyita na kinnange agamba sina bwe nsuwa mikolo boom nga bajja afuna tiketi yagamba bazadde be ne family ye ndi mwavu naye Kato yagenda kungulira tiketi nga bw'obimanyi era nga we nabagambye nti batuuka time kyatuuka nga Kato ya buli kimu bakifaalinga Kato which is not bad because omuntu atuuka mikono gyaffe mingi egituuka ne gifuuka families zaffe nekyo ekiri kyembagambye nti baganda wange family eyo esigala family eyo nebunaabaddi so family eno etuuka Evelyn ajja desire Evelyn nakirijja ajja wano bagenda ku mukolo omukolo bagwenyigiramu in fact ne family yali surprise family yennyini maama we ne baganda be teyabagamba nti oba nzija lunaku bwe luti this time era Kato yamutima ku kisaawe nga bw'obimanyi family ye egenda otegeera nti desire waali after a week ne babeera so surprise nga bw'omanyi nti osobola okujja n'otatugamba natugamba biki mu kujja kwe yabeeranga wa Nnaalongo eri cause yatuuka bambi n'ajja family ye wa Nnaalongo we baali bapangisa wawe baali bagoba mu rent mu nju nga rent asusse n'aba surprisinga n'abagamba nedda maama next mwetegeke week ejja mugenda kusenguka awo wonna during that pipeline oba wonna mu kusirika yali bambi azimbidde maama we ennyumba nga ne baganda be oba ne mukadde tamanyi
through Kato ennyumba eri Kakiri awo. So bino ebya rent byonna bigenda obbeera boom wabagamba nti next mugende ennyumba yawedde. Bali surprised nti lwaki ennyumba yali tennaggwa, ennyumba mujajjira yali tennaggwa naye yali yaserekako part n'agamba mukadde kave ku bupangisa abeere mu nju tunatandikiraawo ebisigadde tujja bikola. So during this stay olwo nayo yajja wiiki nayiggwa naye nga tannaba nakulaba ku nnyumba gy'abadde azimba naye nga buli kimu yakizimbiranga through Kato. Then bagenda mu omukolo guggwa. Omukolo olwaggwa then Kato bagenda they have a honeymoon nti bagenda Zanzibar for about I would say 5 days or a week. So batuuka eyo like any other like any other adventure I would say is happiness bapostinga biti it is okay. Family sigara yefuna updates. However, during that time I communicating ne baganda be sister be one of the sisters agamba yamugambanga mu hotel nina byenjagala okugamba alinga akaaba naye bano bajja nja kubuulira. So she became I would say she became unsafe. Ndowooza nga alina ebitakola ki ebitagatta mu bwongo bwe because mama wagamba bwe bava ku mukolo ejeja gundi ejeja James bayitirako wa awo Kakiri n'alabawo ennyumba ya mukadde teyalwawo n'alabawo ku nyumba ya mukadde kati by coincidence ne James azimba ennyumba bigere it is not a distant awo wennyini otambulawo katono odda ku nyumba ya James kalina gy'azimbye. Mama wagamba omwana we yajja akaaba ngali heartbroken ali disappointed nambuuza naye olwokuba bano baaliwo bano ne bamwesooka mboba ssanyu biki n'akitwalirawo namugamba mama nja kujja nkubuulire tunyumye katumala buva mu bino ebya honeymoon nzije. So eventually yali tamanyi nti tagenda kudda like nga bwe nabagambye nti Mungu ebyo byonna yabyesigaliza yapromisinga mama we nti ajja kujja ku Sunday then ne bagenda mu honeymoon. So day 1 day 2 bali happy, day 3 boom stories zitandika babika abe Uganda nti Desire Nakirijja afudde kyafiiridde mu accident. Family gwamwawe kikanga bwanga bwomanya unexpectedly kekaguwa Mungu kwabadde ayisiriza buli kimu kikyankalana. Then true colors zitandika okujja n'alongosa family ne mutabani waabwe Kato James balaga bakolawo ku by'okuziika speed biki which is unquestionable nga kunkolagana gye babadde nabo naye ekireeta doubt no questioning is the language batandika okukozesa babalangidde obwavu obunaku biki. Then abantu nga batuuka ekiseera bagana naye banaye mutwaleko ku bifaananyi bya accident ebifaananyi babagamba tewali bifaananyi. Abaana b'e Dubai abatandika okubuuza ebifaananyi mikwano gya Evelyn mutwalage ku bifaananyi biki ebifaananyi babibanje emboozi awe obusungu n'obutabuka obuuza otya ebifaananyi biki ngasooka bakimma amazzi. Kati story yasooka eraga nti Evelyn nti ye yafa mu mmotoka. It is okay kisoboka nga nabagambye omuntu asobola okufiira wonna ewantu wonna wa okufa kwe kumusanze. Bano abasigadde teri yafunako kasago teri yakola ki naye story eno weetagattira balwaki yeetaaga okwegendereza n'okuvaayo buli muntu alina eddoboozi agigoberere nti Evelyn mu kufa kwe yes kisoboka okufa nga kisoboka bulungi nnyo okubanga ye yeka afudde. It is very possible bisoboka. Tubadde tulabako abantu mu accident abasigadde abasinga bonna ne babona omu n'afa either gobadde tosuubira abamu baba babuukana mu mmotoka. It is very okay naye waliwo kye bayita circumstantial evidence oba correspondences abakola amateeka res gestai mubeeramu facts before ne facts after n'ebirala ebikola circumstantial evidence naye otunuulira ebibuuzo ebiva ebibuuzo bitandika okujja ku nfa mutuwe ebifaananyi tewali bifaananyi. Awo wonna mu kuziika family yekywakywana nyegamba terina bifaananyi temubazamu ebyo atikiru babalabiridde babaleetedde omulambo gwammwe biki
ekibuuzo ekyokubiri family kyebuuza nti omulambo oba kopas oba maiti ya Desire yatwala olunaku lumu okutuuka e Uganda, like yafa leero, by tomorrow yali etuuse e Uganda. So beebuuza documentation wa police ya Zanzibar, eddwaliro, airport documentation ereeta kago omulambo oba anything, tebyaliwo. Bagenze ku airport, Evelyn araga ya exitinga agenda South Sudan. Baraga akyali bweru wa ggwanga takomanga nawo. In fact sebayina na documentation ya airport yoneraga nti basuubira body ku lunaku bweruti. It was a surprise nti body baba kubisa simu nti body egenda tuuka ku kisaawe. So buli kimu nga kyewuunyisa. N'ebirala ebyewuunyisa oba ebitagatta bulungi. Yes, omuntu afudde ekisooka bulungi nyombadde naye mu mmotoka instantly mufunye n'agabika mukoze biki. Naye mugamba essimu ya Evelyn yabula there and then. Wallet ze zaabula there and then. Documentation yenna gye ebirala byonna byabula okuggyako ndagamuntu ne Emirates ID. Abaana b'e Dubai muzimanyi Emirates ID ze mukozesa. So ebisigadde essimu yabula, bank card zaabula, ne gundi byonna byabula okuleka Emirates ID. Ezaali let's say zonna za byali mu wallet emu. Ekirala oba ekitagatta mu story no nti like any other youth oba omuvubuka yenna alina social media handles, TikTok weri n'endala accounts ezo zonna ziri deleted, tezirina we zirabikira. So the question is, stranger yabba essimu ye yajjamu account bagamba yalina iPhone. Of course we all know account ezo ogenda ozijjamu abakozesa iPhone, it is subject to iCloud approval whether you are the rightful owner biki. Ebyo byonna okitegeera tewali kiriwo. So story eryawo naye byewuunyisa nti abantu bano aba funeral services, I think it's Golden Funeral Services, abatambuza gundi ya Desire body baba callinze okola interview to speak their part. Baba gamba tebalina kye bagenda kwogera. Ebyo byonna babibuuze Kato James. Okitegeera James bamubuuza the side of the story, abagamba ensonga muzirekere police. It is okay, it is understandable. Police erina okunoonyereza until final determination of the matter. Naye this is a sensitive matter, erimu okufa kw'omuntu of which kigwotwala nti ebadde family. However, era ya akalowooza akalala of which gwomanyi nti family ebadde ekimanyi bulungi nnyo nti ki gwe mukwano gw'enfaafe. Naye James ayita wana ayita wali bamubuuza kinaawoza kiri. Abantu abalala bali mu accident Tendo muganda wa James bagamba mbigambo nti yali afunye kati ku mutwe. Instantly awo wenyini mu kuzika bamugamba abikule kati teyalina ako kintu kyonna wadde. So it is presumed oba kiteeberezebwa nti Desire battamutte, and it is bakyategekebwa. Okitegera workout plan yategekebwa oba yali yakolebwa nti muleete tugende naye Zanzibar tajja kudda. Bwe kisuubirizibwa si kikakasa naye okusinziira ku story ne direction ya family nga bw'ogiraba. Bwe kisuubirizibwa nti bino byonna eno family byeyogera biki byonna byali bipange. That is why Desire atuuka time yeebuusaamu alaba waliwo ekitali kituufu okusinziira ku neeyisa y'abantu bano baali nabo. Desire yatuuka ne yeebuusaamu. Era ojja kulaba video kubanga Allah yayawukana. Desire waliwo video gy'omukolo gwe nalabye. Ku mukolo she looked very lively, very jolly, ng'omuntu ali excited about ku mukolo gw'omuntu yenna. Little did she know nti yali talina wiki namba ku nsi kati oyo Allah. So ebyo tubimulekera ye yayawukana mu bwomu bwe okitegeera. So tugezeeko nnyo okulivinga nga tuli grateful eri omutonzi waffe. Okitegeera tetuli perfect, buli omu alina obunafu bwe, buli omu alina amaanyi ge, naye amazima bwe kituuka ddala ku basiraamu, ku baganda bange abasiraamu tolina nsonga egaana kusaala. Yes, osobola okubeera n'obunafu ewantu wonna naye at least nyweza essala 5 omanye nti amazima kuno kwensinziira. So ako kayise mbuyisi because embeera gye tulimu mugiraba. Naye ensonga enkulu nti
family egamba siba mativu n'enfa y'omwana waabwe oba muganda waabwe okusinziira ku circumstances ezibaddewo. They believe nti ekyassa omwana waabwe is sente zeyeewole Dubai n'aziwola Kato oba purposely oba zalina okukola ku nnyumba oba Kato tali willing zizza, and they believe nti family ya Kato yalina work plan ey'ebintu bino okusinziira ku neeyisa yaabwe okuviira ddala ku taata wa Kato Saalongo, maama wa Kato Naalongo ne Kato James yennyini ne muganda wa Kato Tendo. Munfuna bulungi because circumstantial evidence ya Tendo eraga yesiba plaster ng'alaga yalumiddwa mu accident. We bamugamba we bagijjaako mu kuziika nga tewali kiriwo, kitegeeza that was pretense. Bagamba nti omugole omukyala yasookayo eggumba mu accident era ye teyalina mu kuziika mbu yali Mengo mu ddwaliro. Ne bagamba Kato tulagire tugende tulabe ku mulwadde ali Mengo. N'abagamba omulwadde bamusiibudde oba munfuna bulungi nti kati bamusiibudde bajja mujjanjabira waka for 3 months I guess. Kati story tegatta bulungi. Sigamba nti nsalira family ya Kato omusango oba nti nkakasa nti Kato gwe watta omwana w'abandi oba family yo, naye just okusinzira ku direction ya story nti Kato audience nga nange mwendi oba n'abantu abalala tobawadde kyakusalawo. You understand? Wakubira SB4 n'omugamba ogenda mu side ya story n'otuuka ne weekuba. N'okubira omukulu wa Soul TV owa Unveiled Experience n'omugamba oyagala mulaba n'otuuka ne weekuba. Okitegeera? So ebitagatta bingi. The fact that ne ku airport tebasuubira bode ya muntu yenna kiteeberezebwa oba kigambibwa nti that was pretense. Bode oyinza okuba omwana mwina gye oba alina gye yafiira, bode ne mugitwala entebe mmwe bennyini, okitegeera, okulaga nti evudde ku airport because tewali kiraga, tewali documentation eraga nti this is a body from Zanzibar with approvals from Kagoye Zanzibar nti Mighty oba omuntu yenna bamuleeta identity ye yeno kino ne kino byonna tebiriiwo. Postmortem report says Zanzibar teziriiwo. Police report says Zanzibar teziriiwo. You just speak about it nti wona amalo zifuna. So the question is bode kyetambula nga terina documentation zijoogerako ziraga nti postmortem report omuntu yafudde bwati, this was the cause of death. Nti kino police ye Zanzibar acknowledges nti wabaddewo accident, emmotoka bweti, registration number bweti, ku budde bweruti, ku lunaku bweruti, era abantu abalimu baali bwe bati ne bwe bati. Okitegeera era yafa yali gundi buno. There is nothing documented. Ogamba obirina naye yes oyinza obba obirina. SB4 yapulayinzeko essimu gye yakkubira. Yes, you insisted nti let the law take its course. Police ekola investigation, which is okay. Naye abantu balekeddewo kyakusalawo. Oba oli awo nange sandize into this debate nandibadde ngamba side zombi ziwulirizibwe obwenkanya bubeerewo, naye take people's shoes. Gwe weteeke mu bigere bya maama afiiriddwa omwana. Ndabye ku story ya maama yagadde nnyo okuvaayo okunnyonnyola naye bambi yalemeddwa dakiika emu amaziga gamuyitamu. So weteeke mu bigere ebyo ebya maama oyo, weteeke mu bigere bya baganda be nti omuntu abadde abayimiriza oba Allah gwabadde ayisizaamu, okitegeera, endlessly, okitegeera, abruptly afudde. Ate nga ne issues nyingi zebakubuuza zota responding to regardless nti ensonga ogamba police ekole okunoonyereza. Ensonga teri mu kooti. Osinga ebadde mu kooti osobola okwekweka mu kawaayiro akagamba waliwo kye bayita subjudice rule nti tosobola kwogera ku nsonga eri mu kooti. Naye ffenna tukirabyeko wano mu musango gwa Haji ne Hajati gwafuuka public, abantu ne batuukako ne bagutuuza ne mu kooti ey'abantu, okitegeera. Naye so okusinziira ku assessment, individual assessment eyange, issues nyingi nga wenziba nnyonnyodde nti
omwana tewali postmortem report, tewali police report, tewali documentation ya copas oba body nti yali etuuka lunaku bwe luti, essimu za Evelyn zaabula instantly awo nga banne be bali mu mmotoka naye zaabula zize, then IDs zaabula okujjako ndagamuntu ne Emirates ID e Dubai. Ekyo ekirala family Saalongo ne Naalongo balinye saawe no bali Dubai bakolayo ki we don't know. Obo kategedde tetumanyi kyabatutte Dubai. Why are they so interested otuuke Dubai right now? Yes, bayinza okuba munnaye bayagadde genda kulaba Evelyn we yali, I mean Desire we yali abeera naye what is the purpose? Family ye nyini tebannaba kubeera interested genda oba tebalina busobozi bugenda. Gwe nga family ya Kato amaanyi ogajjawo agagamba kantuuke Dubai. Obitegeera ebintu ebyo tebigatta naye osanga eddoboozi lyange nalyo linaatuuka gye tulina otuuka, ensonga eno neweebwa attention audience, naye kenjagala obalekera nti bannange family yo ebeera family yo. Kitegeera omusaayi tesifa abagwerondera, omusaayi Allah Katonda yagutulondera. Yensonga lwaki mbagereza ne mbagamba nti teri mu nsi muno ya muntu atali yagadde kubeera muganda wa Elon Musk ababeera mu US nagagga oyo mumumanyi. So of recent abadde agaba buli lunaku $1 million ng'agiwa randomly omuntu yenna gw'aba ayagadde. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyise okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.